Sajja Kabaka era ngeno gye tuyita Kabaka birthday run. Preparations for Kabaka birthday. Era nga ssaawa zino tuli wano ku main gates eyingira mu Bulange. Era nga wano wendi ndabawo ekipande ekiraga Kabaka birthday run 2024 Buganda bumu Botswana chapter. Tuli Bulaaya. Tuli mu ggwanga lya Botswana. We're still celebrating Ssaabasajja myaka 69. Ani gwe manjogera naye kummwe? Twogera olwo? Temumanyi Lubotui? Dumela bakaiswe. Kabaka tuli basanyufu nnyo ku lw'Omutanda era tuli wano okukiikirira bannaffe mwenna abatasobodde kutwegattako naye nga tuli wano ku Wankaaki wennyini wetukwatidde amannya gwani? Amanya Nkoyoyo area. Ani? Nkoyoyo area. Nkoyoyo area. What does this represent? We represent essaza lya Kabaka ery'e Botswana. Gye tubeera. Era twaze officially for this. Are you for real? For real. Oh, that's beautiful. Mwena gye mubeera? Fena gye tubeera. Omulongo kato. Omulongo kato oli otya? Gyendi nyabo. Kiwulikika kitya? Mpulira essanyu eritagambika okubeerawo ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Ebiseera ebisinga nsubwa naye olwaleero nagambye sijja kusubwa nina okukyetabamu. Era ensonga eno lwaki tuli wano. Saalo. Nyabo. Nawe obeera Botswana? Ye nyabo. Amannya go? John Kennedy Makubu. Owulira otya? Bulungi. Okay. Ni Mumbeja Nasuna. Mumbeja Nasuna. Nawe wangalya Botswana? Walai. Kati mwekuŋŋaanya mutya? Era nga we mumanyi twekuŋŋaanya nga tulina okubaawo wano. Abannayuganda babangalya Botswana ne mumanye ennaku yammwe. Walai. Ne mwekuŋŋaanya. Kabaka waffe tumwagala nnyo. Kasa agamba. Aba agambye. Mwebale kwagala Ssaabasajja. Dr. Katumba Moses Frederick kuva e Botswana Aboroni. Tuli wano okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Thank you very much. Tuli basanyufu nnyo. Okay. Guno mulundi we are going to celebrate Kabaka's birthday emyaka 69. Mirundi emeka gye wakaddukako? Guno gwe gusoose. Olabye bulijjo we tubanyumirwako? Nnyo. Ng'oli e Botswana. Nga gye tuli. Actually gwe mulundi gwaffe ogusoose era essaza lino ery'e Botswana likyali tto nnyo lya myezi bwezi. Naye tukakasa nti lijja kukola nnyo kasita Omutanda abanga gyali. Kasita Omutanda abeerayo. Thank you so much. Kale kanjogereko n'abantu ab'enjawulo bambuulire bawulira batya nsaba babuuzaako. Bulungi nnyo. Amannya go? Mukalazi Steven. Mulundi gwo gwakumeka ng'otuuka? Guno mulundi gwa 6. Omanyi ensonga lwaki tudde? Manyi bulungi. Ensonga enkulu ate tusiimira ddala Ssaabasajja okubeera omusaale ate naffe bavubuka tuviiriddeyo ddala. Etaano mu maaso tujja kuba tubutuuse ku nfeete. Nkubiriza abaabaagala n'ababeere beesigwa eri abaagala n'abaabwe. Atasobodde akapiira akettanire akakozese. Obulamu kye kikulu neeyanziza nnyo. Thank you. Mudala okutuuka ku misinde gy'amazaalibwa ga yaliwo okulaba dda kutuusaako baani abali ebweru w'olubiri. Waliwo abannaffe abali mu lubiri munda dada n'abatanzi depato be baliyo. Namwanje Rachel ne kana kulya abazzukulu ba Mutesa yaffe tuli mu studios. Muzira Steve ali mu maaso ga Bulange. Ne Galukande. Okay. Tufune DJ X Galukande Christopher. Okay. Naye alina wa stages in fact bakoleddawo ne Muzira